ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Agugi mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Mugama mutya bannaye mwenna gye musinzira okubeera nga mutulaba bigenda bitya. Mukama abakuumye atya. Kansuubire muzino ennaku Mukama abayisizaamu bulungi wadde tukyayinayo naye ennaku zino kati za up ziri up and down. Wenna ayogera ennaku zino abali mu comment section nga bayomba ezo ennaku tebazikola we batire. I know naye tuli mu nsi era weesanga nga most of the things because of the system bikyuka bwe tutuuka mu nnaku zino. Bwema aba mu dduka akasente abantu baba tebakata. So naye Mukama aba bakuumye bulungi tuba tubeebaliza ddala. Nze nno mbadde mulwadde era kanula zakanva ku mikono naye twebaza Katonda. Sijja kwesiba ku kyabulwadde mbere ku ekyo no. Nebaza Katonda nti at least agenda antereeza okulaba nga tetuddamu kutambuza omulimu guno gwe yatugamba okukola. Samike ge mannya gange era nga channel eno bagita Unique Media. Olunaku olwaleero leero 24 Roland era 27 era 27 era tusaba era nsabira mwenna abaliyo nga mwina bye mwatandika mwagala omwaka guno era Mukama mbadde musaba nsaba addemu essaala zammwe naye niba batazizzeemu alina ensonga lwaki tazikoze eki tazizzeemu tonyiiga tomuteeka ku pressure tomulagira teweemulugunya ajja kuddiramu mu kaseera ako akatuufu. Batambudde naffe ngenda beera nga mbeebaza vidiyo gye nkola paka omwaka guno egunaggwako. Abatambudde naffe okusookera ddala mwenna waliwo bemmanyi bo nga batulaba kijja kwatula nnyo mannya naye nga batulaba
video gye tuteekayo batulaba naye ba video terabiddwa abo abatono abalabye nga babaamu bambi tubeebaza. Kategole ey'okubiri yala neebaze yala kwebaza abo abakomentinga naye nga bateekako zi comment eziri constructive eziyigiriza eziwabula nga tezivuma mbeebaliza ddala. Lwaka waliwo omukyala gwe sikyalaba comments omwo yabeerangamu nnyo bamuyita Kayemba Kuluthumu Kayemba simanyi kyabaawo simanyi oba ali bulungi bambi oba obadde it is okay obeera nga tokyali nnyo mu comment section ng'olaba Mukama akutuweera omukisa naye simanyi oba oli okay because nakulabanga nnyo mu comments awo simanyi oba oli okay simanyi oba wafunamu obuzibu naye oba oli okay Mukama how do they say it akutuweera omukisa. Nga sinaba nekweyongera nyinza okwerabira gwendi naye ku sente kansooke onansonyiwa mukama wange nesooka ombulizeewo ku bantu then sagala oyogere bingi nnyo jasooke weyanjule bategere gwendi naye si kasiru ayogera kati then nze ngenda kwogerako abatakumanyi bakutegeere mu maaso awo. Mbalamusizza mwenna abatulaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nze Musumba Kawuki sidda mu nnaku neebaza Katonda kubanga ndi wano olwaleero. Okay, awo njagadde asooka ababuuzeeko bubuuza then introduction ngimuwe maaso awo akuba bayinza okugamba omusajja yamuleese maama yaleese kiki ekyo so mbeebaza bannaaye neebaza abakyadde ku Unique Media mwenna omwaka oguwedde betutambudde nabo. Mukulu Jeremiah nkwebaza Mukama akutuweera omukisa byonna byotukoledde nga Unique Media omwaka guno. Neebaza ani omulala gwe twaleetako ku musumba eyali omusamize mwerabidde erinnya bannange omujjukidde gwe twashutingira eri yali omusamize omwerabidde bambi mwerabidde bannange Mukama ansaasire naye oba weetegedde wali musamize w'amaanyi mwamu abalina essaba awo edda ebiseera by'edda awo kwenansa awo ku lukulunga awo gadde nansana osumayambu nga waliwo omwami bamuyita Bemba Musota musajja gwe weebale nnyo weebalire ddala. Waliwo era omukyala eyali mukyala w'omusamize nga bamuwasisa ebintu watuwa obujulizi bwatukola bulungi. Waliwo omwami eyali agenda eyali naye akolera omusami sitaani yali ava ku MCF Yohana we tukwagala nnyo wajja n'otuwa obubaka bwatukola bulungi. Then waliwo eno gye bali tumaliriza brother ani Pastor Ronnie naye wajja n'oddamu n'otukyalirako n'otuwa obubaka obulungi. Pastor Edward n'omukyala guno omwaka era mwajja nemutubulesinga n'obubaka. Then waliwo omwami ono Aledi eyali mukoma emyezi 3 Mukama n'amuyamba. Mwenna tubeebaza abayimiridde naffe. Amanya nyinza okuba nsigoogedde tegandi mu bwongo of head asigajja mu mutwe naye tukwebaza gwe yajja surprising tetulina kye tuwa abantu bano naye bajja ne batuwa obubaka obulungi. Kale leero njagala of course sijja kwera bitambudde nabo Josam JS Joshua wa Josh Tech ani omulala oli omwami mwerabira nnyo wazi art piece Zion
Zion Arts ne abalala abatambudde naffe. Oba omanyi guno omwaka olina woobeereddewo Unique Media wonna. Weebaza Mukama akutuweere omukisa. Waliwo abantu Ssekinnoomu benzija ogenda okujja njogereko. Waliwo n'omukyala eyatuwa obubaka, mukyala Zulaika. Watuwa obubaka bulungi, abantu babwagala. Kati ngenda kujja mu vidiyo enaddako. Waliwo abantu ababa batubeereddemu bo nga bo. Nja kujja mbakooneko tubeebaze. Olunaku olwaleero ndine Sidda Munaku. Sidda Munaku ono namusisinkana nga mpita mu mwami oba omusumba gwe bayita Edward. Era Sidda Munaku ono yajja kumpa bujulizi. Tusheyaringeko obujulizi. Sidda Munaku gwe mulaba ono yawona siriimu. Erya ddala yawona siriimu. So bwebaka bwe yajja otuwa ne twesanga nga tetwakwatagana, ne tubeera nga tetutambulira wamu. Sidda Munaku buli we tumwetaaze nga Unique Media bambi ajja. Ate Mukama akyatuwadde omukisa nti naye waaba atwetaaze tubaawo. So nga tumalako omwaka guno nayagadde muleete tunyumyemu tusomese kuba musumba. Anti we ngamba okunyumyamu nzoza tujje kunyumyanyumyamu. Nedda musumba tubeeko oba oliawo byetukola ki. Naye njala kusooka kubuuza, wawonera ddala? Essebo nawonera ddala. Emyaka mingi. Siriimu yakulumira ebbanga ki? Yanuma kuva buto kubanga yali muzaale. Ewazaalibwa ne siriimu? Taatawo ne maama wo balina siriimu? Taata wange sali yalina ne maama wange zaawedde nga balina siriimu. Kati nze okunteeka ku nsi nga kabakwata dda. Ate kati tewaaliwo ngeri yakutaasa. Tebaali bagayita malogo. Mwe mwali mumanyi ddogo? Abaaliwo bifoofu okuzaalibwa nga bagamba omuteego. Kati nga tewali sayansi nti omwana bamutaasa. Kati bo bazaalanga buzaazi. Ndabula akabuka kaali kangi. Then abala kayitanga mu butamanya, mu kwanso, mu jirita, mu mpiso. Akwatiramu Ati guli musaayi. Basalanga omuntu enjala nga akabuka kali kagenda. Musaayi ne gugira n'ate ate nga jirita esala wonna. N'envunza ezaabanga mu bantu. Kati briefly tujjukizeemu katono, owona otya? Olunaku lw'ogamba nti olw'empona nali ku kyaki. We banangamba obujulizi tubuddemu ako tunaabuddamu, naye njagala kakuwona kano bwa buli kiseera. Akati okuwona nali mpeereza nga ndi ku kituuti ewa Pastor Emma gira kuba gye nasulanga mu kyaki nga n'okumira eddagala nveeyo. Kati nali ku kituuti Sunday service nga tukyaziza abazungu bava ku Yesu akwagala. Bantu bangi mu kyaki kolo kitwakuba ngoma twalina ebyuma twapangisa musumba yapangisa. Nali sirabanga ku byuma nze manyi bulokole obw'engoma, simanyi nanga, simanyi microphone. Kati bonna bwe nabiraba nafuna amaalo naye nga gali spiritual. Wafuna maalo. Ate omwoyo wa Mukama nanzikako nempanyisibwa. Awo oli mulwadde? Nga ndi mulwadde emina endagala nga navaamu n'amannyo. Ate gano gendaba? Ati golaba gano naye no tegaliyo. Eno yonna terimanyi? Eno nina lino limu erinyamba okuba nga agaayo ekintu. Eno yonna teriina. Kato kyalya mmere ekitegeeza. Togaaya. Ngaaya byanze sikyusa ngaayiza sayidi emu wali lino. Okay, So kati mba ndi ku kituuti nali mu mpale ya musumba. Musumba yampanga empale. Nga sina ngoye yampazi nezize ziyavaamu. Kati nali ku kituuti nga mbuuka. Nze mbuuka nga nyimba ayi Yesu akwata kasitaani otali mwa Katonda waffe. Ze nyimba zitwali tumanyi tewali ndala.
ati nga ze nyimba. Waliwo omukubi w'ennanga yajjira ku byuma, nze muyimbi naye abaakinga, so nabuuka nnyo ne mpulira amaalo ne nnyumirwa. Naye nga nvamu amasira muki mu mubiri, nalina muzungu bazita batya enkovu oba amabwa. Amabwa naye nayo yagaana obbikka, yali nnene nnyo kati nga weetakula. Kati amasira gaatandika okuyiika awo n'entuuyo nga bwe mbuuka. Empale yagwa ku kituuti, empale ya pasita gye nalimu yali tekutuuka. nali ngironyola ne ngifundika eno ku kabina neyekola omukira. Kati bwe nazinanga bwe mbuuka nga kivaayo. Ate nze nali nga mu kyaki, ndi bubi nnyo, nali neemwesa cupa okumwanga omuntu bw'omwa saving. Cupa zino enjatufu eza bbiya, kati cupa nga yambaaga ogunnya wavunda naye nga teri amanyi. Kyempale bwe yagwa ku olwo bonna baalabayo, abantu ne badduka, nze saamanya nti empale egudde. Ng'olowooza mwoyaze. Nze saaba kisubalaba, nali nga abalinnyaku nga kye bayita mwene mu bulokozi waliyo kye bayita okuwaanyisibwa. Nooba nga tobana abantu b'omubiri tobalaba, naye ng'oli awo owulira oli ku Katonda omukutta omutima. Kati nze nali bwetyo, nze nasigala mbuuka. Kumbe empale egudde. Ekyaddamu okundabula bwali bozimwaŋŋaali njogera oluzungu byali bitundu susu nga abuuka akuba ku kundi. Nze simanyi susu akola, ate nali mumpi naye nga ndi mukulu nnyo. Byonna ebyo ebikikulu nga mbirina. Empale susu abuuka abantu kyekyabaddusa, nze nga ate ekyabuuka biki nga empale yagudde, ndi wakati mu kiwato empale ya pasita. Okuddamu okutegeera bwe nti nga nvaamu amasira, nvaamu amazzi, kumbe sirimu ayitira omwo. Pasita Mukibi ali wali yeesigamye empagi, abazungu bava kweswa kwagala bali wali, buli omu atunudde, abantu badduse balaba ekyeneena. Wasigalemu abawala batono abakulu nga 3. Tebaali balokole, baali bazefuna by'abazungu, kuba waliwo ebirabo. Kanisa yali ya biwempe, biveera bya bbulu, katuuti ka ttaka ka bigogo. Kati olwo otegedde nti empale eri wansi, ki ekidda? Bwe nategeera nti empale egudde nga nzize mu sensi, nenjagala ngiyoole, nali nswe kankana nnyo. Nga nkankana nvamu amazzi, njugumira nga gwe basala embalo. Ndi awo nenjagala nkyuke ngiroole nga nkunamye eri. Kati tuusizza akabina osike empale. Kati nenkutama, abo n'abazungu ne badduka mu mulyango. Baali bagubidde ebyomaaso. What is this? Naye ate we wakyuka. Eno wabi nnyo. Ng'ate emabega wabi nnyo. So Yesu waffe bw'ayagalira okuyambira omuntu amuyamba, naye atunuulira omutima. Kiki ky'omwagalako? Nali simwagalako kuwona, nayagala nfe nga ndi mu ye. Kuba bwe nalokoka mu kyalo, nalokokera eri mu Masaka, banga nti bw'olokoka ogenda mu ggulu owona sitaani. Kati n'okulokoka, nze okulokoka banga jjangu olokoke, Yesu akujja ebbi mu lubuto. Kula baali bansuula mu ttooyi, olubuto lwazimba. N'ebintu bingi bye tujja okwogera. Kati mponera awo, naye saamanya nti mponye. Nasigala mirebweko, ebyali mu kisonda we nasulanga. Kicupa akabanga kikebe, mpeke za myezi 3. Omireemu omulundi gumu, kisinza obudde bwe wagitandika. N'oba olagawo ogenda nayo olimisinga. Kati nasigala mbimira. Naye nali nawanvu obegabega. Emba zaagwamu nga ndi skeleton. Era nga musumba ansanga ku ssaawa nga 12 ez'ekumakya n'ansamba tteke mu mbiriizi. Ngaloza nafudde. Ajja checking akuba mu mugere. Bwe wenyola nga zimukosabe. So bwenjo bwe nali. So nasigala mirempeke. Naye nitandika okuyibuka omanyi omusota. Nenyivaako eddiba nga kkalu. Ng'eri omusota eddiba nenjubuka eddiba. Omubiri gwange guyibuka ebikuta. Nga nva mu skini endala eva munda. Musumba kwe kunziza ku Maudi Meyi wali. Bakebere. Ntandika okugenda mu malwaliro nga bwe gyendaga ndi mulamu. Nga nafunye skini empya, buli kimu kyali kipya. Mu maaso agaali gagudde. Oliiso omulwadde wa siriimu ow'ebiseera ebyo yasigazanga omutwe omunene n'eriiso eddene n'eddoboozi. Nga kyokka kyekyasigaza. Eddoboozi ddene, eriiso ddene eritungukayo n'omutwe munene nga tekuli nviiri. So baabeeranga bwe batyo. Naye kale kati woto woona naye kyensinza otutegeera
nti era nga twali twogera nti Katonda ffena yatutonda. Yes. Buli ali mu nsi eno yamutonda. Naye ayina baameekinga. Mu bano be yatonda abakkiriza kumukolera abameekinga into something. Abeeyawulira. Nti for example, kati gwe wali ogenda kufa. Naye nga ye yakutonda. Yantonda. Naye n'akumeekinga n'akufuula ekitonde ekijja ekiriwo kati. Ekiro ekyabakolisa ekyokubiri sula 5. Exactly. Nti wokkiriza akozese akumeekinga ekitonde ekijja. Mu bano be yatonda bamugwe gwe yatonda ayogala n'ajjamu omulala n'akumeekinga okufuula kyayagala. Yesu yakutonda naye ate wokkiriza n'akozesa akumeekinga into new creature. Nti Ibrahim we yasinkanira Yesu yalina emyaka 75. Naye we yakkiriza Katonda n'amukozesa n'amumeekinga into the new, by the way Ibrahim into the new creature, n'amukyusa okumumeekinga omuntu omujja amukolere. Kasakkiriza eddoboozi lyamuyita. Webale yamwongera emyaka 100. Okitegedde? Yandibadde afiira wali oba wa? Yali mu 75. Yamuwa 10 ekirala ekipya kino kyakuweereza. Okategedde nti Moses yali tasobola kwogera. Naye we yakkiriza n'amugamba Yesu wendi kale ntuma. Yamugamba ebisigadde tobyeraliikirira. Kasukiriza. N'amumeekinga okumufuula Moses gwe tusomako mu Bible. Omulokozi yalokola bali bajja eri. Oli Moses emyaka egyasukka tetumumanyi. Tumanyi ono eyakkiriza era gwe tuweerako ekizampo. Ibulayimu ow'emyaka 2-3 tetumumanyi. Tumanyi ono okutandikira ku 75 gino. So story yo kyenjifunyemu nti igwe funyemu 2. Ekisooka nti Katonda mukolere nga tolina kyosuubira. Kyekyofunyemu kyekisooka. Kyenali nti gwe wali ebyokuwona si byoliko naye ogamba kale at least Mukama kanfe nga ndi muggwe. Biri bye baayogera nga ndoko nsobola biraba. Exactly. Ndabe ku ggulu ndabe ku bulamu obutaggwaawo kubanga bwe baŋŋamba. We yalaba ekyo ye n'agamba n'ebyensojja bifu n'ebyensojja kola ki. So tujja kufuna obudde. Wetaaga onkomyewo tuddemu tugire obujulizi obwo bulungi. Roland oyo anaatukkiriza tujja kufuna obudde. Kakati program eno njagala kusookera ddala nga 2 mu twali tulina charity. Ekirungi charity waliyo ate enkwebaza charity zonna banna charity zonna zetukoze omukulu ono abeerayo era atambula naffe. Tetutegeka yalina kubawo nga 23 Desemba. 23 tekyasoboka kubanga oba oli awo twali tulowooza nti nyinza okuba ntereddemu nga Roland ye kyafa at least mbeerewo. Byagaana so nekolebwa nga 24. So nga sinnaba kuba Roland ayagala tayagala nnyo okujja mu kamera naye ŋŋendera muyita abeeko byatunyunyula. Neggwe nga Roland wajja tunagenda mu birala. Charity yali etya? Kyali kitya? Basebo ne bannyabo twakola charity
ng'ennaku z'omwezi 24 guno omwezi ng'enkya Christmas twali saidi ey'Emmende Namusera. Charity eyo teyali mbi kubanga ekisooka buli lw'otegeka ekintu n'ofuna abakwaniriza oba abakikkiriza kakamanya akasooka olaga nti ekintu kijja kuba successful. Nkisigalira eri gwe kwetegeka ne by'otwala. So bwe twagamba abantu b'omu byalo tutera nnyo okgenda mu byalo Mukama gy'atutuma eyo. So twasanga abantu baatulinda n'olunaku luli olw'23 lwe tutagenda bo baali batulinze. So ntubagamba tukoma tujja nkya era baaliwo. Baali bangi nti ng'ekkanisa abantu bajjudde ate nga ne wabweru ate ng'ekkanisa nnene erina compound we twali tukuŋŋaanidde. Tetugabira balokole bokka, tugabira buli muntu ali mu bwetaavu. Naye tuba ne we tukuŋŋaanira we tusinziira okutabaala mu byalo. Tutambula nga Unique Media tugenda mu mayumba gaabwe tubuuka emyala abamu tubaweera awo church abasobodde. Naye nga Charity eyo yali nnungi. Abasumba abatuyambako teekateeka baaliwo. Bye twali tutwala mwali mu bituwadde. Baabituwa ebintu nga bingi. Twasanga essanyu baga nti sidda munaku jo tumulaba naye wuuyo kintu kyali ky'amaanyi. Buli kye mwatuwa twakigaba. Naddala nasinga okulaba abaana ab'obuwala oli kye bayita omugaati pads ezo. Omugaati gwafuka omugaati nga tubasomesa nga mutuwe mu byalo. Twasanga n'abali ku luzzi tuga mwagala omugaati nti guugu kono nakagala waye nalinda video ezo zinakyagala okulaba nga mutambula n'omusanga omuwala nga tabiri nako tasuubira kyamagero ekyo nga tulina kino oyagala tukuwe ku kino. Nalaba abamu nga basanyuka ekyo ate takisuubira akyetaaga. Kakati naddala abantu abo omuntu bw'omugwa surprise eyo gye bayita miracle etaba tesuubirwa. Twabasanga ntubaga Unique Media ogimanyi sigimanyi balenye kiri ku YouTube ne bakuwadde Yesu akuwadde n'asanyuka baddangayo n'enduulu. Si kyakulya ne kujja kimuyamba nnyo. Kaso waliwo wala we nayingira mu nnyumba munda omulwa abakadde babiri naye ng'omu ali ku ndiri muyinnyo banaabayi ate ono omukadde omulala yalabirira ono kyokka bonna bakadde. Ne musitula nze namukwata bwe nti ne muyimusa ne mukwasa ebintu n'ono omulala naye ne tumuwa. Ate tumanyi tubawa n'ekyomwoyo. Omanyi Katonda aba awonya ayitira mu mwoyo. Katonda mwoyo God is spirit. Ne maati ne musabira okuwona. So twaleeta ekyomubiri n'ekyomwoyo n'obulamu jja nabo. Tutuuka tufulumya amaka ago so sireerabira. Unique Media yakola nnyo ne Charity eno ku kanisa ne mu byalo. Era twasigala bagamba tujja kutandika osaakinga tugoberere kubanga ogwo omulimu mulungi. Era neebaza buli mukazi yenna n'omusajja eyakwata ekikye n'akontributinga byonna abakulu baabituusa. Kyali kirungi. N'abapinga nabo bawe message. Abapinga kati olaba ensi ye eri vice versa. Oba kyeki vice versa. Buli muntu alina bw'alabamu ebintu. Waliwo omuntu omukodo. Omuntu omukodo buli okola obulungi ye olwokuba kiri ekimu obukodo. Lwaki teyeekolera lwaki bamuwa. Naye omuntu awa tatunuulira kiki kuba nature ye ngabi. So kati gwayawulira obubi bambi si kirungi. Ne kuba ffe tujja kontinuinga nga tukola obuki obulungi. Kale Roland Sokoje. Owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Buuza ebisinga
Roland yalina ansa zaabyo kubanga kati munnaye nze mwandeka ku ndiri nze kakati ajangu ag'obugwi mu vidiyo zaffe ojja kujja otuule wano Bible kedde wano tuula wano simanyi oba olabika wemba mulabako kitundu okay kakati mukulu Roland simanyi kankuwe eno wamu abaaliyo information twetaaga yammwe kyembuuza wakati gomanyi our goal yali etya egoal how was it abooluganda Yesu yeebazibwe banansonyiwa bwe njogera nga siri bulungi siri muntu wa maaso ga kamera Roland Seruyima yenze administrator wa Unique Media so charity eno ekisooka twali tuluubirirwa okutuukiriza abantu 200 buli omu tumutuuseeko ekyokulya n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo twagenda mu kyalo nga sidda mu nnaku bw'abannyonnyodde ne tuyambibwako ekkanisa y'omu kitundu wali bagiyita batya Freedom Church Freedom Church ne tubatuusaako obubaka obw'okwagala twagenda ne sidda mu nnaku ono kubanga tubaddenga naye mu buli charity gye tubeera nayo ne tugenda ne Jeremiah my man yes tugenda ne Jeremiah tayina mutima mubi walumwambeerako ne ne tugenda ne Jeremiah ne tugenda ne Josh Tech Josh yaliyo yaliyo mu maanyi ne tugenda n'omu ku balabi ba Unique Media gwe bayita Anne erinnya lye nategeerako yatukola obulungi obutagambika kubanga y'omu ku baasomesa abaana ne babawa emigaati ng'ono bw'agyogedde ense ne mmanya nange nakiwulira mu kyakyawo ati ekigambo ekyo tugenda bawa emigaati obanga akwese okukisaasaanya nti pad kisawuninga kitegeerekeka mangu eri abato bakikola kukweka abato bano ngedda bwe twakulangira babisabika kusabika so ne tutuuka mu kifo twalina kugenda ennaku z'omwezi nga 23 nga bwe wayogedde ne Chris yagenda twalina kugenda ennaku z'omwezi nga 23 nga bwe wayogedde naye olw'okuba Sami ono yali mulwadde y'ensonga eyasooka lwaki twasalawo ne tugamba nti katujongezeeyo nga 24 nsanga anaaba akoze eki atereddemu tugende bantu baagala nnyo okulaba Sami ono temukimanyi naye nammwe mukimanyi bantu era mbeera eyo inbox bwange abantu ne baŋŋamba Sami oyo mutuleetereko so nga tulowooza anaaba atereddemu then ne tujongerayo 24 ensonga ey'okubiri driver waffe atera okukola ki atera okututambuza naye yali afunyemu obuzibuzibu nga tagenda kusobola kubaawo ate nga bwe mumanyi nti twali tutwalira abantu 200 ebintu ebyo nga tetulina ngeri ndala ya kukola ki so ne tusalawo twongezeeyo ennaku z'omwezi nga 24 kisooka Samike teyasobola kugenda teyaliyo wadde n'akatono yaliyo ndooza mu mwoyo naye yes naye bwe twatuuka baatwaniriza bulungi ab'ekkanisa eno ne batuyambako ne batukulemberamu ne batuwa platform yaabwe abantu ne tubabuulira ekigambo ne bafuna emmere ey'omwoyo n'ey'omubiri sidda mu nnaku n'abookya akayimba sirina luyimba lumu nze ntandika okuyimba
2005 2004 nze nayimbirako mu Kasiwukira ati mwe muli bato naye bye muli emirembe gino biringa ebibakuza bakulaba papa kati nayimbira mu Kasiwukira gwe batomera ng'akola addukamu eyafa yalina sudi awo ku paaka enkadde alina nene makindye era ng'ennyimba zaffe zabanga ku teepu naye nga olina okuliriza ng'ennyimba zabanga mukaaga ni 3 eno bwe kyabanga so kati sina kyenkulimba so nnyimba nina ennyimba eziwera enka so nina ennyimba eziwera enkaaga n'okusoba so kati era neetaaga engeri gyenyambibwamu kuba kati fe okukyuka okudda eno mu .com twalinnye eri mu analogo biki ebintu ngenda mbitegeera neetaaga baŋŋamba ezo tezirina vidiyo zeetaaga vidiyo zoka zibeere ku YouTube gemolo genasooka okufuna kati sidda mu nnaku yayina vidiyo kyobola gyali ku YouTube era nayimba buli gye tulaga mu charity nyimba ndi ku kanisa wonna nyimba ezisukka mu lumu naye olw'obudde nayimba lumu naye abantu baanyumirwa so kyega nti charity yali nnungi kyanzijukira kusidda mu nnaku katayite mu kanisa ebbaati ali mwatuke mu bire bwe nti era bwe nabuuka simpale ne otegedde ekintu ekyo andi kati nyambala zintuka ezange zizali zimpebwa buwebwa nga bampampe so abantu baanyumirwa ensebo abantu baafuna ekigambo ne bategeera Kristo ne bafuna emmere ey'omubiri abakyaki ya freedom baatugabula sikiwa nti twali tugenzeeko mu charity ne batugabula bwatazze ne batugabula ekyemisana ne tutambula mu kyalo waliwo abantu abamu betwaweera awo engoye ne tubaweera awo ebintu ebikalu ebyokozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ne tumala ne tubawa n'emigaati engoye baafuna engoye twazaawulamu engoye zo baazifuna mu bungi tebaagala kuboogera naye omukyalo oyo watukola bulungi okitegedde gwetumanyi kye bayita omukyalo okuyita n'akugamba sami jangu ono n'engoye ate ng'engoye zaaliwo akuwa ekintu balina okwogeraako byewonye obwewo bikadde nnyo kambyejjeko ng'engoye zaakuwa mu butuufu zikyali nnungi ng'oyizolowooza mpya bambi weebale yatuwa engoye mwalimu engatto mwalimu obusawo n'ez'omwami mwalimu n'ez'abaami z'abakyala n'ez'abaami byonna bwe bityo bwe byali bigira ono sidda mu nnaku yazisootinga yasootinga engoye zaffe zonna zonna ezigenda mu charity engoye ezo simanyi oba omukyalo oyo anaalaba nange simumanyi naye njagala mwebalize wano kubanga ebintu bye yatuwa yagula n'ebipya n'ateeka muli ate nga na bino byataddemu ezabadde nazo nnungi ate nga ziri class maybe mukyala wa class nyo simanyi engoye nga ziri class ne bwe twaziwa abantu balinga gw'oluwaga olwo lwange ekyo kye bayita okusanyusa Katonda Mukama akuwooma era tekiitaaga abantu kuba kukayana omuntu asanyuse Katonda yasanyuse omukyalo oyo zirakuze naitera okugamba nawe njogera ku bakoze ebikya abakoze ebirungi ojja kuyitika nawe nayitika nze okumukubawo weebale nnyo nze kyensinga okwebaza mukyalo bwebutekkaanya wanatuuka neŋŋamba omuntu ayinza okugamba ne bano tebali siriyasi
wayatuwa engoye naye nga alinga yatwegayirira nozikima ate ekirala nze nsootinga engoye nagamba bala lwaki zino nzikebedde ng'olaba zonna zimala bumazi. Engoye mu bungi bwazo nga bwe zaalimu temwalimu na lumu luliko kituli, temwalimu na lumu lukadde. So Mukama amuwa omukisa. Amina. So twatuuka abantu ne tubawa engoye, ne tubawa ebintu bya bulijjo, abantu ne tubawa ekigambo, ne tubatuusaako obubaka bwa Katonda obw'okwagala, kubanga twagamba nti alina okwagala abeera alina ki? Katonda. Abeera alina Katonda. Sidda mu nnaku ono Musumba yabuulirwa bwe namala okuyimba ne mbawa ekigambo nga tetunnaba kusumulula bye twaleese naye nga abantu bali wali balinze bangi. Bwe twamala ne mbawa ekigambo kyali mu Yokaana essula 3 okuva ku 15, 16 ne 17 nti buli akkiriza Yesu alina obulamu mu ye. Katonda bwe yagala ensi n'awaayo omwana we nga tulaga nti okwagala kuno kuwa. Era omuntu akuba okugaba aba mukyamu, aba mukodo. Simanyi oba newe banywawo amazzi. Awe mbadde nzija. Ekibuuzo ngenda kibuuza Lola. Katoyizo okatira olanda ajja kwongerako. Because waliwo abangamba ate abasinga bajja mu inbox yawe. Nye n'abalala mu comments awo bagamba mu kitukola kikyamu. Esebo. Nti Bayibuli egamba oweesa ddyo kono talina kumanya. Ekyokukola okugabira mu kamera kintu kikyamu, kintu kibi, tubeera ng'abalengezza betuwa. Simanyi muyinza kyogerako ki? Nze oba ono kansooke noono kwabadde akatangiza. Ekintu ekyo kisinzira ebintu obisabye otya, byofunye wabisaba otya. Wagenda ku mayumba ng'obakonkona bakuwe oba wajja mu kamera, kubanga bwe busobozi bw'olina gwena obusobozi obusabira wa ebinyo bigenda waidwa ne bitambula n'abantu ne babikuwa. Kati ogenda banfuminga otya nti ebintu nabifuna era nina kujja mu ki kamera era mbituusizza. Sikikola nti bali bempadde bamanye nti neeraze, wabula njagala proof n'obukakafu nti ntuukiriza nga bwe nakola ki embalirira. Otegedde? Antajja kugamba nti olina gwena kwera accountability. Accountability Katonda alaba. Anti alaba naye oli sintegedde ntya nti ategedde nti mbituusizza. Waliwo Katikkiro wa Buganda kyayita obwerufu. That is obwerufu. Simanyi akyabuliko. So n'olwekyo bakama bange feel peace, wulira emirembe ng'olabye ekintu nga tukikoze. Ekirala buli wonookiziiza otukugira obuteyongerayo. Naye nze mukwano kyali twakakola oba ziringa mmeka 3. Buli gye tulaga tugenda mu nsokolo. Maybe abo bawulira aboogera ebyo beesobola. Ne waliwo abateekola ki? Abateesobola. Abateesobola teboogera batyo. Nze nalaba nga wano gavumenti ng'egaba obuwunga ng'eyita ne ku bikomera, naye wekikomera agamba singa naffe batuwa naye nga ffe tulowooza balina emmere ng'obufuna. Naye era tebalaganga kamera. Twatulanga ku TV ne tulaba ng'aba LDU bayingizaawo. Saafuna buwunga. Kati teri atayagala kuwa ekijanjaalo. Kyova olaba twasanganga n'abali ku luzzi etubawa essanyu najula okwerabira akadomola. So Mukama abawa omukisa. Nze nkizzeemu bwe ntyo. Kaakati ogateeko nekino Lola bagamba nti n'ennaku ze muweeramu nti muba muserebuleetinga ennaku za sitaani. Kantandike nekiri. Ekisooka waliwo ekintu kyotera okugamba abantu wano nti tuli mu nsi kituufu, naye n'ekirala kyalite zino tuzikola si kulaga bulazi bantu nti tuzikoze, naye waliwo abantu abalaba vidiyo ezo obulamu ne baddamu essuubi. Ne balaba abantu abafaanana bwe batyo. Manyi mulimu abantu ababeera gye babeera
nga bo essuubi lyabagwamu olw'okuba balaba nti tebalina. Naye buli lwe balaba ewantu gye tugenze ne bagamba n'ekika ky'abantu bano gye bali nabo ne baddamu essuubi, kubanga vidiyo zino tetulaga bulazi bantu betuwa, naye n'ekigambo kye tubuulira abantu nammwe mukyetaaga. Mpozi n'ekirala nti ffe audiensi yaffe oba abagoberezi baffe bali eyo be bammwe be tutalaba. Twaligambye nti tugende nammwe naye tetukola ki? Tetubamalaawo. Okitegedde? Kati bali tubawa charity ey'ebintu, mwe ne tubawa charity ey'ekigambo. Okitegeera? Kubanga nammwe mukola ki? Mukyetaaga. Besides ono kye yagambye nti tulina okuwa accountability. Pozi n'ekirala mwe kye mutamanyi oba mmwe aboogera, kuba sijaga nti mwenna, kuba mulimu abamu ate akola ki? Ensonga. So mulimu omuntu omu ku balabi baffe abali eyo n'akuweereza essente ennyingi nno n'akugamba mugende mu kitundu bwe kiti mugabe. Ebyo tetubijjira mu kamera kubanga tetukola ki? N'okubisaba tetwabisaba. Omuntu akuba bukubi simu n'abagamba naye charity eri wala, nze njagala kuwaayo, njagala kigende kiyambe. N'abatuma mugende munoonye abantu abalina abafaanana bwe batine bati beetaaga ki, n'akuŋŋaanya akasente ke n'akola ki? Kati ezo newankubadde tugala tulina charity 3, ebyo tubikola okutuusa obugundi bw'abantu nga bwe twabagambye nti ffe tuli baki? Tuli baweereza, tuli batume, mututuma ne tugenda ne tukola. So n'olw'ensonga eyo ekyokulabikira mu kamera muleme kitwalanga, omanyize waliwo ekintu kyentera okugamba abantu wadde kya mubiri nti tofokasinga nnyo ku kintu, fokasinga ku kiki ky'olina okukifunamu mu kintu ekyo. So tofokasinga ku bintu byetuwa kuba si gwe mulamu omukulu, fokasinga nnyo ku kiki ky'olina okugyamu mu kintu ekyo kikuyambeko mu bulamu bwo obw'omwoyo n'obw'omubiri okutegeera Katonda n'okwongera okumumanya. Okitegeera? So ekyo kyekyo. Kati then kiri ekirala ky'omuze mpozi kibadde kitya? Ennaku ze tukola ziba za gundi. Omwaka guno nga gutandika ndowooza nze kennyini nalangirira nti tugenda kubeerayo ne charity za mirundi emeka? 4. Nagamba tugenda kubeerayo ne charity 4. So emu yali wasookerwa eyo emyezi ndowooza nabagamba nja kudda ngibagambe naye tezasooka. So sikiwa nti nno kibeera fair okugamba nti wakola mwezi mukyamu, waliwo n'emyezi emirala gye tukoleramu lwakuba kugamba nti tegyakola ki? Tegyasoboka busobosi, Katonda teyatusobozesa, naye tulina n'emyezi emirala gye tukoleramu. Naye ng'oggyeko n'ekyo kubanga nti waliwo abaagala nkiddemu nga bwe bakyagala nkiddemu ate nga sijja kikola. Okitegeera? Naye omwezi guno ogwa Desemba nagwo omwezi ng'emyezi emiki emirala. Omuntu osobola okukola charity mu buli mwezi Katonda bw'aba akusobozesezza. Tekiriiko oba mulimu ki, waliwo charity lwekolebwa mu mwezi nga mulimu public holiday eya Heroes Day, waliwo olwogira nga mulimu eya Easter, olwo olwogira nga mulimu eya simanyi bino eby'abaana bye bagamba simanyi rent period biki, otegeera mulimu Yidi, ebyo nga tebabyogerako. Ogwa Desemba guno gwa njawulo nnyo. Sitaani bannaye sitera kubeera mu kamera. Sitaani talina kike. Sitaani talina kike. Sitaani akozesa ebyo Katonda bye yakola ki? Bye yateekawo. N'ayozaamu weebali. Deep. Kubanga mujjukire nti Katonda bwe yali agoba Sitaani talina kye yakola ki? Amaanyi ge gonna nga bwe mumuwaana nti yali amanyi okuyimba, yali ayimba amaloboozi ameka, yali akola ki? Byonna yajja nabyo. So kyoba omanyi okugobebwa obusungu bw'alina, alina okukozesa ebya Katonda bye yakola ki? Yamulekera. Kakati muleke kubimuwa. Muleke kubimuwa. Omulimu gwe mulina omukulu gukakasa nti ebya Katonda bisigala byani? Lwaki mubimuwa biwambi? Desemba mwaka ng'emirala, mwezi ng'emyezi emirala
mu January gundi yatugamba wano omusamize gwe twakyaza nti balina omwezi gwabwe mu celebrating ebintu byabwe. Kakati tulekeraawo okukoleramu ebintu kubanga gwabwe ye yagamba gwa December tiyagamba gwa December. Osegedde bwe banga bali abalala balina ba celebrating mu April batali celebrating Easter. Kati tulekeraawo okukola okuba mulimu Easter. Osegeera so tetujja kulekeraawo tujja kukola kagube mwezi ki. It is not the issue here. Issue eri nti okoze okwagala kwa Katonda. Osegeera owaddeyo mu mutima ki. So mulekeraawo ebintu ebyo by'okufokasanga ku bitalina makulu. So kyekyo taata. Kale, mpozi kalisooka okajjewo mmanize nakusalako ekigambo. Obuliddewa omwaka mulamba bambuza ebintu sitegeera nkanya kunnyonnyola Rolandi ziraga wali ogeza kuyiyakawo. Ekisooka mwebale kunjagala bannaaye. Abantu abasinga tebatera kutula bafa abeere mabega wa kamera. Emanyi wasala kigambo ekyo kituufu wasala ekigambo. Bakama bange nze administrator wa Unique Media. Oba Samya njogeddeko oba tanjogeddeeko nze administrator yonna gye mba ndi. Buli ekigenda mu maaso mu Unique Media mba nkirinamu omukono. Era bwe kigenda obubi ku kamera era nze gwe bakola ki oba wendi oba siriiwo. So n'olw'ensonga eyo nalekeraawo obulekezi kubeera mabega wa kamera olw'ensonga nti amaaso gange gano maki gali allergic to too much light ne dust ne smoke n'ebigenderako ebirala ebyo. So kati nali nina bwe mba nga ndi muzibe mba sibayamba. Tugenda kukozesa ngo okitegedde. So nalina okuwummulamuko katono amaaso gagende gatereeremuko nkomewo ng'abasawo bwe baalagira nkomewo nga ndi mulamu ate nsobole okubaweereza naye ng'era mbadde empeereza lwakuba nti ogwa kamera gwe mbadde sikola ki ababadde nga bajja mu inbox yange mbadde ntera okubagamba ababadde babuuza Samike nammwe ndowooza ekyo nkikiri yalinze. So Charity yagenda bulungi twatambula nga sidda munaku w'abannyonnyodde. Jeremiah yabuulira ekigambo abantu n'ababuulira ekigambo sidda munaku n'ababuulira ekigambo ne tugenda mu gundi abantu baali basanyufu. Mwakyusa obulamu bw'abantu ne mutakoma kukyusa bulamu bw'abantu ne mubazzaamu essuubi ne mukakasa nti in fact sidda mu nnaku waliwo abantu abaayatula obulokozi. Yes. Yeah. Twavuba emyoyo era ekyo twali tukyerabidde okyogerako nti kyovulaba eyo ye chance gye twafuna abantu okuŋŋaana ne tubawa Yesu era ne tumala ne twatuza abalokoka. Abantu twabagamba nti eno ebeere ekkanisa yammwe we tukuŋŋaanidde ku Freedom Church. Era waliwo ne be twagenda eri mu byalo munda ne tubaatuza waliwo egamba baali mu nnyumba oli omuntu omukyala yali mu nnyumba omulwadde namwatuza amaze omusabira. So twakola spiritually and physically. Abantu ne bafuna eggulu singa afiira awo ne waba tafudde n'abeera mu bulokozi. Kyekyo bannange. So njagala nfundikire nga neebaza abantu asuubire nzikirizibwa okubeebaza. So bannange banna Unique Media mwebale nnyo nnyo nnyo. Omanyi kati ffe tuli ba mediators bwe tutuuka erimu be tutwalira tubeera tutuusa bubaka bw'abalabi. Bwe tuvaayo nga twogera n'abantu tuba twogera bubaka bw'abali gye twava. So mwebale nnyo nnyo nnyo. Abantu baayo baali basanyufu. Abantu baatuwa amagezi abalala ne batuwa essaala nina gwe nnyinza okwogerako ye talina buzibu kumwogerako. Kuruthumu gwe wayogeddeko. Kuruthumu oyo yali alina okutuwa contribution naye Kuruthumu yagamba nti bannange omulundi guno sikoze eki kigaanye which is okay naye n'atuteeka mu ssaala. Okitegedde? Kuruthumu nze ndi administrator. Buli bw'oba omanyi nti wali osindikiddeko ka message nkulina era nkumanyi. Ngulina era nkumanyi. So Kuruthumu n'atuteeka mu ssaala lwakuba Kuruthumu kituufu abuzeeko ku online okwo.
So mbebaza bannange mu nsi yonna gye muli mu mawanga yonna gye muli mu bifo yonna gye muli mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala akasembayo eri abo abatuwalana si kuwalana bakiyita batya bakyogera batya waliwo ekigambo ekituufu kyotera okukozesa ababakuba aboogera ebitakwatagana na bwe tutambula kakati nno nze njagala kubeebaza banaye mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga awali ekibi ekirungi mwekikola kibeera buli awali ekibi mubeeramu ekirungi so mwebale nnyo bannange okutukola obulungi obutagambika byonna bye muleeta byonna bye mukola ndowooza nze Samike yabagamba waliwo ebimu bye mugaana okwogera at some point bye mwogera tulina ffe tetutunuulira nnyo bye mwogera naye tutunuulira ebirungi ebikola ki ebyo tuyinza okubijjamu ebibi ne tubireka awo so mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo kubanga mu society okubeera full tubeetaaga mubeere mu bantu mmwe kubanga buli babanga tuwulira birungi byereere nakyo tekiba kirungi lwakuba wakanya in a constructive word kubanga mwe mutubuulira naffe tutwetaaga tukibagambye bwe muba muwakanya in a constructive way etuyamba okugattako ekyo kye tukola mu bulungi so kyekyo mukama wange ekikulu kubanga nayimirira nze kennyini kazindaala era vidiyo mujja kugiraba naye nkakasa abantu nti ebintu bye tuleese wano tekuli kikumi kya Roland tekuli kikumi kya Samike tekuli kikumi kya muntu yenna gwe twagenda naye tekuli kikumi kya Unique Media na kimu nyinza ogamba nti byonna bya Unique Media kuba byabalabi natuusa obubaka ne bagamba bonna abalaba Unique Media bino be basonze be batuwadde ebikalu be batuwadde buli kimu kituleese kye tuzze nakyo obubaka nabutuusa bulungi mwebale genda nemutuusa obubaka nemutawulira mutabitoolako era kyekyo kubituusa nwe mwali mulina okubituusa amiina kwata akantu mutoddeyo ku mirimu gyo oliba weetaaze okubaako ate kyojja okutegeeza abantu ate onaakomawo kati Roland wabadde ayogera wano nyina akantu kentegedde Sitaani we yali agobebwa mu ggulu ng'ajeemye eggulu ne limufulumya ku kifuba amaanyi gonna yajja nago tebaagamuggyaako era bayibuli teraga nti ne bamwambula ebitiibwa oba amaanyi yalwanagana bamalayika ne bamusuula kakati okimanyi nti Sitaani yakka n'amaanyi ga Katonda ko yali yagamu okategedde kitegeeza Sitaani amaanyi g'akozesa okutulugunya abantu ga Katonda mwennyini okategedde bulungi nnyo ekyenjawulo ye kyakola kiri kimu ekibi nti agakozesa mu kukola bikyamu bujja akola bikyamu yanyiiga efitina kiringa omujaasi waba dizaata ye muntu addusa obuddusi mu magye n'adduka n'emmundu n'adduka n'ebyambalo webale n'atandika okukozesa training gye bamuwa bw'ajja ku kitundu n'ayingira mu bbala n'akuba abalimu training yalina na migere n'akuba abantu training gy'akozesa y'amagye material gyalina ya gavumenti ebyambalo bya gavumenti naye byali mu kukola bya kibi kati omulabe waali kitegeeza
amaanyi g'ayina yes nze oba ggwe togasobola sikasobola era tebakulimba nti waliyo omusajja wa Katonda ali eyo eyatondebwa ku nsi eno agasobola taliyo kuba kwepaatiika ajja kubaanizi down akuddemu akulekaawo ekitutaasa kiri kimu yes tuyina kuba munda muffe nga tulina oli eyamuwaako akatono atuyambe okitegeera so kati wabadde ayogera Roland sitaani kiba kinkireese sitaani tatondako kintu kyonna tayina kyeyali ate ekyo kyojjeeyo kyadde ayogerako tayina ontegeera naye sitaani kyakola akwata Katonda kye yatonda n'akyozaamu n'akikolamu duplicate kuba tewasobola kuba duplicate original teyasooka kubaawo naye ate ne duplicate etuyamba kubanga duplicate etuyambako okutegeera original bw'erina okubeera senga akasente akacupuli tekaliiwo tetwanditegedde akatuufu kaba kati zino zentuufu kino kifu exactly kati mpulira njala kukwogera ku kintu ky'ennaku ezo ziboogerako kuba bazoogera nnyo olwo neyaŋŋamba nti ekizibu kati Sami mukoledde mu nnaku za sitaani festival ya sitaani era ndabye obubaka nga butambula nnyo naye obubaka bwe basomesa abantu either ababusomesa tebabikkulirwanga kutegeera nti abantu bali mu kusomesa tebafuna message gye bagezaako kubagamba kubanga nze olumu bulaba olina kusindikira linki n'otula n'owuliriza naye ng'ogenda okulaba abamu ogenda okulaba nga abamu basomesa kituufu amazima galiwe gati Bible newogibikkula okuva gyetandikira paka gyekoma togenda kusangamu nti Yesu bamuzaala nga 25 tekiriimu naye ate tekitegeeza nti teyazaalibwa kyetusinga okukkiriza kiri nti yakola yajja ku nsi era yazaalibwa kankigereze ku birthday bagamba birthday mbi ozikuza nti era oba celebratinga sitaani naye okimanyi gwe abantu abali bakimanyi kano ka sima baba n'akategeera okimanyi nti gwe okwakinoleginga nti luli nabadde n'emyaka 23 kati nnyina 24 muggo okifiiringa nti kati amu 24 years okuziza birthday ojaguza I don't know baba kitegeera kubanga teukyerabidde oba obuteerabidde kujaguza nojja ng'obala era olunaku oba olumanyi n'obala paka lwolutuuka okategedde kati kikyengezaako okujjayo nti ennaku zino abakkiriza mu sitaani abakkiriza mu mulabe bayinza okuba balina bye bazikolerako kituufu sikiwakana okutuukiriza ebyabwe naye ate tekiŋŋaana nze omulokola kukenda ku lunaku olwo ennyini nenkolerako ebyobwakatonda okategedde kiriŋŋaŋŋanga wetukera ku ennaku ani yazitonda weebale kubanga tugenda olumu ne tugamba mbu tuli ekituufu kiti tuli ku byansi ge mazima naye ate tuleme kubeera selective okuyisawo bye twagala ontegeera kalenda gye tugoberera yakolebwa mwana wa muntu bagigoberera
era engoye zitwambala zitwambala zikolebwa mwana wa muntu bazambala esimu zituyamba ko zakolebwa mwana wa muntu bazambala bazikozesa era bazikozesa emizindaalo tugenze mu njiri gyakolebwa muntu bagikozesa ebyo byonna ebyakolebwa omwana w'omuntu waliwo abakozi b'omulabe abagoberera eby'omulabe ababikozesa okugulumiza erinnya ly'omulabe mu bukyamu naye ate ebyo byennyini era waliwo ababikozesa okuglorifyinga erinnya lya Katonda omutuufu. Yes. Kati ekintu ky'ennaku okyesibako kikyamu naye kikuyamba bye basomesa bikuyambako otutegeera nti zino ennaku si z'oba oteekako nnyo ebirowoozo nti kakati Krisimansi nedda. Teeka ebirowoozo kw'oli eyajja. Teeka birowoozo kw'oli eyajja. Kubeera wadde teyajja 25 neera yajjira mu lunaku lwali lunaku era yajja. Tuwazedde tiyandijjira olunaku kyeki bwe budde nti bukedde lwedde lunaku kayira yandizaaliddwa kati atya okategedde kakati okujjako nga mutugamba nti Yesu teyazaalibwa ekyo kiwulikika awo tujja bawuliriza niye yazaalibwa ensi yonna ekimanyi okitegedde n'abaamuzaala n'obuzaale bwabwe nsibuko webuli. Kakati kyengezaako okujjayo nti abasomesa ebintu bino babinnyonnyole bulungi abantu. Nze omanyi ngenda nenjogera nti bagamba nti mpakanya. Nze siwakanya. Of course ekitali mu Bible ng'oli ayiya biboozi byo ngenda biwakanya. Ekyo kyakuwakanya. Naye nze siwakanya muntu nga buli kyayogerako akijjava muno. Ekyenjawulo olumu nze kyefunamu obutakkaanya nabo. Oli kutandikawo kikaluti kye n'afoominga ekintu. Lwaki njogerawo ekyo? Naliko ewantu omusajja ng'agaana n'abantu okubuulira enjiri eyamujja eri Yesu. Bw'obuulira enjiri ku Krisimansi oba otuukiriza obulombolombo bw'abali. Kakati kitegeeza n'abasiraamu bwe baserebuletinga Idi tetulina kubuulira njiri. Tusirike. Oba ontegedde point yange? Nkutegeera bulungi. Kikyamu. Mbadde mmanyi tukkiriza Sitaani talina kye yatonda kiki. Tayina. Abiwamba buwambi. Naye kitonde. Ate bwe tubimulekera tuba tukoze ensobi. Let us reclaim them back. Ebyaffe tubya Katonda. Obanga amutendereza nti kati w'amaanyi lunaku tulumulekedde. That is wrong. Ate n'ekirala ebintu ebyo kati enjogera eyo gy'owulira abantu gye boogera bisanze nnyo omulembe guno. Omulembe guno guva ku kigambo kya Katonda ne gwegeziwaza. You get? Okay. Sabikage manya geride sidda munaku. Nzikiriza program eno tugikomye wano. Then tugenda program eddako tugatandikira awo okwegeziwaza. Amina. Mbalekere y'akantu. Kabekechele. Tebayombe. Nganvumiddwa ebbanga. Lero sala kunvuma naye kale. Banaye kambabuulire. Obudde tubutadde nnyo. Yes, you are right. Mu kutegeeza abantu bye batalina kukola.
tokola kino tokola oti togira kino togenda awo kati oba otambula totambula ng'oyambulwa kati oba era oyambala toyambala oti birungi naye nze ndowooza amaanyi tugateeke nnyo ku biki abantu bye balina okukola kubanga omuntu wategeera kyalina okukola teweetaaga kuyimbirira bino abitegeera automatica tegeeza noona abisomesa abo aboogera ebyo yafuna kiri kyakubuulira kino nti tokola naye kitu naye takimanyi takirina because nze mbawulira takimanyi omwaka oguddako leka tubuulire enjiri eya solutions egonjoola mu identifying zi problems tuzitegedde kakati muleete solutions tukoze tutya kyobola banze bye nagoba ku channel wano by'ebyokujja otugamba oli mukyamu oli mubi eyo togendayo eyo tosabirayo eyo oyo wageyeena oyo waaki ate n'otatugamba tugendewa n'akala kano tatanga omaliriza sebo sonyiwa be bantu bentera owulira ng'ayogera maanyi ga sitaani g'ayogera n'amala oludde agakatonda kati nze musonyiwe nze ndi mulokole waddako fe twayogeranga g'akatonda tugenze tujja kudda tubyogereko naye nga tuteeka obudde bungi kale guno omwaka go gugenze ogujja leka tubuulire enjiri eya solution tubeeyanzizza mutugambye ebikyamu tubitegedde mutubuulidde abeerawa ayita mu biki akola biki mwebale twagala Yesu jangu otubuulire solutions to our problems ezituhindarinze okutuuka mu salvation. Samikege gange bali ne sida munaku Roland ku kamera tugenze. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.